kamera kati ya kikuba ndana kulo kukwate bigenda kukuba webijja bigenda kukuba wasizote Zemanya wa business enu. So business enu tumaze myezi like 3 months. Tukwa twajigala enfufu nyingi bagenda wako kubonya fe kubanga damu ne batala kuyira amazi bakumukuyira amazi business enu tuzigala bikimunga wombula byonna mbaze myezi na roughly digena mwena sikola yuka ino kuliya kunywa kusula abakozi bikimu kyonna kati ndi wano ekubo lya feri afadda nobo wala abandi bazibona tebali akola ki akola so tusaba government ushimwe tukwada ko diraba emfadinga paka mukabina orecho ngakolera mu Kigombya mukono municipality mutuyambe tuli bubi business ona zafa etutashobola kuleta kata kuolenda waliwo amatala kugatiraga etutakola abatujjamu omusolo twebuuza tugenda kujjawo amatala gona twagasumulayo business ona yava business yagwa tugenda kujjawo sente esasula tuli muloni bananyini bizimbe batubanja abatwala sente batubanja sente tugenda zijjawa ng'enfuufu mpitirivu tasabira gavumenti ejja tukolera ekkotu newa kasitoma kuba buli kimu kyafa tewakyali bizinesi etambula so mirimu gibwe eno hayiwe yisa buli kintu kyonna amanya sekubiriya senterewa Kigombya North bakyakola oya bulungi naddala byebyobusiiza amaduuka kati tugenda mu mwezi mulamba n'ekitundu tebakyayiwa mu mazzi so mirimu ana kati kwenkana bakalakata nga tumanyi tubagenda tukola naye abantu emirimu gyonna bagaddewo tebakyakola
enfufu nga wogirano kati kimu kibanda kyamaana enfufu yonna zijjudde ensawo z'amaanyi n'abantu kati we tuli bantu batufa okukola ekintu ekyo. Toyinza kusasula enju myezi 4 ate nga okeera n'ogiggala. Era abantu bavaako bagenze mu tawuni olulala banoonye eyo emizigo gye babeera bakoleramu balandira oti bali ku bulumi bw'amaanyi nnyo ssebo nga bweyogedde. Nze Mujonga James Samuel Ssalongo kyamaani w'ekyalo kya Kigombya kiri wano mu Mukono municipality kilomita 2 zokka Mukono town okudde Jinja Road. Ensonga eri mu kitundu kyange yeyo oluguudo. Kampuni emu eyakwata tenda y'okuzimba Jinja Road bajja mu biseera bya Desemba ne bajjawo kolansi n'ebitwakita byabwe nga balaga nti bagenda kukola kutereezaawo. Oluguudo lwali lulungi wadde lwali lukadde naye emmotoka zaali zitambula obulungi. Oluguudo kolansi abweyavaawo ne bagenda waliwo manga ne bapaka emmotoka n'amatamba ne bagenda. Kati emyezi 4 enfuufu abantu bali bubi, bizinesi bazigadde, abantu tebakyalina kye balya, enfuufu erwaza abantu, motoka z'abantu zifa. Tebeeza oluguudo olugatta Uganda ku nsi endala Kenya Main Road etambuza ey'amaguzi byonna naye nga balukola ekyo tekyali ayitawo, emmotoka biggwawo buli kiseera era bigwira n'abantu. Kale twebuunya nti ne pulezidenti tebakyamuyisaawo wano, bamuyisa kuli oludde enkokonje Lukatosi kubanga bamanyi eno birayononeka naye nga tuli mu mbeera mbi. Tukwatiridde abantu gano okwekalakaasa naye tulemereddwa. Tubagamba mugumiikirize. Tulina sipiika wa disitulikiti mu kyalo Nakasi yatugumya nti ayogeddeko ne Minisita Katumba Wamala. Era batugamba nti wiiki eri bagenda kutandika okukola oluguudo. Era mu kyalo Nakasi twamuleeta n'ayogera n'abantu abakakayi naye n'aba deadline lwakusatu olwayita olwokusatu lwayise naffe twabuliddwa kyetugamba abantu nti temwekalakaasa naye mpulidde olwaleero nti abantu bekalakaasiza naye kikoze bulungi polisi y'Emukono nekola obwangu ate ne basaasana nga tebonoonye byamanyi naye nga nkuba omulanga eri oyo yenna akwatibwako. Minisita Katumba manyi olaba amawulire gano tuli bubi nnyo abantu b'Ekigombya kubanga eno business town abantu balinamu wooteeri, balinamu botiiki, balinamu amaduuka gatunda ebyokulya naye bagaggala. Kale embeera eyo wekupimidde mu Kigombya. Baba kamera katuyambidde.